naye jene kasese wabadde osiibulaani awo mu katawuni akavidiyo kenda bakatambula wastukidde mutandika okukuba jabu naye nga ku bbali tewali muntu n'omu wabadde okubiraani jeno ani yagambye okubiraawo obuyaye busikayi soja tobumanyi bubeera bwafunyedde ebyokukola nekatambule kagamba ndowooza mulaba kati sikayi soja wafunye capati wakozaako akavidiyo era wakalaze munno geto sipiika ne musekamu naye nga jeno oyagala yiga we bakuba jambo ya politikisi oba ita wano kunnakivubo jeno wojjo laba bokubira jambo naye wagenze n'oyiteeka senserwa mpama nga waliwo omuntu yenna oba vidiyo yakiyaye omanya abaana bannupu bayaye bayinza okugjawo entuufu ne bateekawo eyaabwe enkalu ne batandika osinikira okwamanya ewiiki Equity Bank akasente gye kalaga nabagambye bamenyera Equity Bank step by step naye eriko amasimu mangi agatiisatiisa erimu abakulu bangi kati intimidation calls tujja kukola kyo gwe ichuli eyo mumanye yembeera gyempitamu kyobolaba nsooka kanjogerereko ddala kati newe banzita bakimanyi ababuulira amazima eriko okutiisatiisa kungi kubanga emala ddiiru nnyingi ez'abakungu mu nsi Uganda nga we wawuliranga edda nti sente bw'oba ozibba zitwale mu Switzerland FBI tekwata akawunti zayo kati ne mu Uganda bw'oba n'omuzannyo gw'ozannya guteeke mu Equity Bank kubanga bo balimu ebituli yeri banka okuli abakulu abajjako sente z'abakirayanti Equity Bank yeri banka omuli omuze naye kati nti ojjogerako balinamu obumundu wedda bantiisatiisa aye buli simu zinkubirwa va ku bintu bya Equity Bank naye nga mumanyi ndi mutabuliki newaayo lumu naye ku luno ndabika ŋŋenda naye kanjogere twala sente mu Equity Bank nga on your own risk. Equity Bank eyina bannannyini baayo gyesonyiwe kubanga ne woonooloopawa tewali agenda bakwatako nga wenkugambye subterfuge eri munda waliwo omukazi waali bamuggyako sente ze bamutambuza left right and center naye nga kati kyebabala boda emukoode naye nga ne boda nsetinge baagala yeetooloola abo bambi ng'omanyi ng'obanja sente mu butanwa boda emubbe naye nga ne boda yaabwe kati Kampala giveeko erimu emizannyo togitegeera ate ng'oli omukazi bw'omulaba era ssaawa yonna boda emukuba kuba takyategeera bulungi yawunga baamukomya kati bamubalira ku time bagamba ajja kuba asala ekkubo instead kati newe bagenda mu basawo balaga nti abadde stressed abadde tetegeera bulungi abadde asala ekkubo reckless okategedde ennaku ennumire mu ntaana eyo nga ndiyonzekka waziyidde nzikiza sikyalina gwenjogera naye bantu bonna bantekeko ettaka badduke kyuli nsigale emmanga eyo nzekka byesaakola mbyejjuse kati kambikolera omubigwe naye buli bwe ndowooza kaseera ako omutima ne gwennyamira neŋŋamba ikyuli yanguwa okole ekintu kino obudde buggwayo anti buli lukyo oluziba oba osemberera entaanaayo naye kati we nawezezza omwaka nempima neŋŋamba oba ngisemberedde eddala oba ngituuseeko olya keeke naye ngeno mumutima gwa oba yendo keeke esembye anti eyinza oba yesembye gweosanyuka naye nga watuuka otuuse ku mugo gw'entaana buli mwaka oguyitawo oba osemberera entaanaayo kati sanyuka naye oyinza oba tomanyi ngaoluba wakagirya booti kati ikyuli kambikole omulundi ogu kuba saawa yonna ajaliyo gimanyi ogenda okkeera wa wangi ikyuli layira keberako ku kitimba okakasa layira kituufu layira naye
ogenda bivaamu ebyo nga yaweddedde okuziika azima n'okufulintiriza onale bosegerinya alabika mulwadde bosegerinya mwagala ebitiibwa tebigula bulamu mwagala ebifo tebigula mulamu onale bosegerinya you have your friends majority zawedde bani you have your family okulwala kya buntu tulwala endwadde nnyingi nnyo tulabeko abantu bangi abadde n'emibiri ne giggwawo ate ne giddawo onale bosegirinya teri mufaali mu parliamenti teri mufugo bagenda kulonda kalulu kajja teri mufugo balonda kalulu kajja ate segirinya sigwa agenda okusooka okubeera omubaka sigwa wasooka era ne bwonabanga mukama akugyewo parliament jasigala ng'egenda maaso n'eggwanga lijagenda maaso seginya tolina muntu gwogenda ku approvinga tokakambeera okasembera weguze nnyo okakokwagala tewali agenda kubulira bulamu ate kyakoze kafere yayimba nga gamba kimala kyetukoze segirinya genda ku Amsterdam genda ko mu America obumule na simozi nze musindise wafu mukyale yenna kawuka afune ennyumba gy'abeeramu omusala gujja kubanga tolina genda kukakasa naye woba tomanyi lunankole mweno gavumenti osomedde bwereere fe twatandika dodduyigadda nenki bino bidodododo tugaba neno siruwalira muli please tokola indiscipline tuli mu hoteli namba abantu abalala baba batulaba nga tugabana nawe greens tolia greens tolia mama tunamanyirwa bumanyirwa kati bwona bweyo bwenejja nga nayo nkuwaako emmere obumere wuno emmere kakatugwolowooza senga ngenda njigabagaba ate ngenda kulyako ki kyobola generation ya mwenfu teina kitiibwa tewa abantu kitiibwa waliwo ekintu ekikutuukako omuntu n'ayogera ebigambo nja kwogerera n'omugamba nti munnaye dabayo greens kizibu nnyo ennyama togirye nja kugirya watu sebo mukulu kale wevuge manyo amaddo ina manyi nnyo mukama ndaba amalusu gakwesomba mayitirivu neguma nywera njikulire maaso ng'olaba oyogera ki ku bitambula njogera ki masikini nga nze bwondaba nze negendedde balige yankona siri muvubuka sikyasobola kugenda mu bitabo naye abaana banoonyeza mu bitabo baffeffetta nempulya y'abamanyi b'essuulyangako nempulya ebitabo by'essuulyangako nze nsomesa swala kati omanyi gundi yagamba omanyi gundi yakita bambi ayinza okuba bwe yakiteera nga si kyekino ekigira ki naye era bwe yakiteera waliwo abaagano kita kitegeezera waliwo obutakkaanya mu kukita n'obutakita nga kyakajja mbakakasa bidya tezigenda kulekayo kujja ez'obusiraamu n'ezitali za busiraamu omuyudde baganda bano kati alhadhar nabbi yagamba alaikum bisunnati mulemere ku nkola gye mulabye ndiko wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyin ne bakhalifa bange abalinzirira mu bigere abaluŋŋamu ate nga basomesa obuluŋŋamu n'agamba addu alaiha binnawajiz mulumise magigo amakulu nti mwenywereze kuki mwenywereze kumulabya enkola ne bannabbi bibamala okuyingira ejjana temunoloozaayo ebirala bwe mba mwagala jjana ebyange ne basahaba bibamala obulinga obusembayo negomba njagala nsaba Allah andage ku maziga ga famire ye nga gakulukuta nga bwe yankaabe nga nakati bw'akyankaabya sekirinya
nsaba Allah akkirize dduwa yange ndabe ku famire yo ng'otudde wali olambadde tokyasobola tokyalina ssuubi ekuzangulu famire yeefuna ekyokuyiga nti ddala embeera gye wampisaamu si nnungi kuyisa abanupu mwetemulabanga abategeera basirise naye mmwe abatalina kyemuli mwemuleekaana mwemukola bw'okimanyi nti Ssegirinya bwe yansiba paka Luzira omuntu eyasooka e Luzira okujja okuntaasa yali Shamimu Malende. Wallahi Allah akuwa omukisa. Shamimu Malende Katonda akuteere baraka mu byokola mu byolimu era Shamimu Malende yakimanyi lwaki ali mu Nuupu. Mwaba Nuupu mwesobolera bwomu mbakuba sirinaako n'ogu anyambyeko mbakakasa mukimanyi bulungi mwenna naye mwera okuleka mmwe abatategeera naye bba abategeera bakimanyi bulungi nti Nuupu munnange ekibiina kyakuliyetingibwawo His Excellency President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati mmwe abagiwagira nga musuubira mbwa simanyi President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutuula entebe mu ntebe nga mulina essuubi mbw ayinza okutuulayo. Nze ngamba saagala kummanyira Juma Katemba yaliwa Juma tuule saagala kummanyira Juma kyogamba tokimanyi mukazi wange nze tonsinga kumanya tonsinga kumanya gwe Juma tonsinga agala oyogera ebintu bino mu butuufu bwabyo Juma kubanza onzalayo okumala ebbanga wagaana okumpa ekitiibwa nga mukwano gwo n'ogaana okumpa ekitiibwa ng'omuyimbi w'eggwanga sita gwe n'oyagala ozine mukazi wange omuzaalemu n'abaana abasukka mu babiri nkubuuziza omulundi ogusembayo nga siyina kye naakoze essaawa zino kuba nze ondabanga kasasiro maani kubuuziza obimanyi oba tobimanyi lindako yogera ebintu ng'obitegeera bulungi maani tugenda kulaba wani ani tugenda kusooka kutukakane bebiddewo ne kamera zigenda kuvaako kuba saagala kummanyira Juma Katemba yaliwa Juma tuule saagala kummanyira Juma kyogamba tokimanyi mukazi wange tuula Juma tuula nze mmanyidde nnyo mwana tuula sebo sokoleke dewo ogenda biwulira mbulira oba yeggwe oba si yeggwe ogenda sooka okukakane nti nkubuuzizza mirundi esatu ombulira amazima kati kooti etudde sebo weganda okuntegeera maani ndowooza Obutambi obulabye bwe bumu ku bibaddewo ebitonotono olabye ne Ssekawumalu naye yavaayo ne yeewuunyisa ensi ye nga bw'ayagala okulaba ku mulambo gwa Honorable Ssegirinya Muhammad alabe famire ye ng'eri awo alambadde kale bibadde bingi bikoze amawulire mu mwaka gwa 2023 naddala bannaffe abasiiwuusa empisa bannaffe ne banaaba ensonyi ne bazinaaba ku maaso ne baba nga enkola gye bakolamu ebintu yeewuunyisa bwewuunyisa bingi nnyo bingi ddala ebibadde bijja bibeerawo njagala okubasiibulira wano akuuma atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kuwangaala